Kaakano akatambi ka Carol Nantongo ne Lema Namakula akakutte akati ku social media mbu leero Lema Namakula abadde bibye bannange elengera ekiri mu katambi esayidi eno ate nga ku sayidi yemu omuyimbi King Saha munnanga ate ne Modra beeguddeko esayidi eno lengera munnanga ate ekiri esayidi eno ate nga ku sayidi yemu munnange mwana mulenzi munnanga ate King Saha video TikTok live munnanga ate yino gireese esayidi eno byeyimu byengenda okubeera nga nkubuulirako munnanga ate sayidi awo mu maaso naye nga sinaba kubeera nga ate nga mbikuwa mu maaso awo katusoke tulabe munnange wano akatambi kano akabadde kakutte akati wali ku mukutu munnanga ate kankitwale nti no Facebook ne TikTok munnange kabadde kasaanikidde esayidi eyo kaakati nno ekyewuunyiikiriza munnange abantu abamu nti omukyala Lema Namakula omanyi babadde ku press conference ey'aba B2C munnange esayidi eno naye mbu nno Lema Namakula mbuno leero abadde bibye mbu munnange ate wali abantu wedde bakola ki boogera mu comment bannange akatambi ka tradinze bitya esayidi eno juga nti no Carol Nantongo abadde ayogerakoko munnange ate eri abantu era nga bulaba mu press conference. Hello guys, kasoole muli bulungi empewo nnyingi naye ffenna tuli wano nja kusooka okwetonda okutuuka leeti puroguramu eno madde nzimanyi okuviira ddala mu ntandikwa naye yesitatulina gye nabadde solo ne Violet ate we navuddeyo leeti. Hello guys, kasoole muli bulungi empewo nnyingi naye ffenna tuli wano nja kusooka okwetonda okutuuka leeti puroguramu eno madde nzimanyi okuviira ddala mu ntandikwa naye yesitatulina gye nabadde solo ne Violet ate we navuddeyo leeti ne bankubira ekiro nga mama wange talyoke so nafusuza eggayaza ate gyamuwaayo mungi naye emmotoka gyenvuze misitali sigivugangako ebyaddala wali nkoonyewo kubanga mbadde empapa esobola okutuuka kuba na mikwano gyange baganda bange gym partners omwami oyo yantwala mu gym yagamba kale osusse kale tukyali muntu oli kinte ati yakyogera muwaisa naye yagamba osusse tugende bwekityo nno munnange ate bwekitambudde esayidi eyo nkugambye nti nno akatambi ka tradinze bitya wali ate ku mikutu egy'enjawulo munnange ate esayidi eyo era nga bwe nti bwenkoze kati kankuggyeko awo kakati ate nkuzeeko eno omuyimbi munnange King Saha era nga wuuno oluyimba luno TikTok life munnange lufuuse ensonga nga bw'okiwulira munnange esayidi eno era nga bwetwogera ku nnyimba eziri mu kutredinga kati oluyimba lwa King Saha terusobola kubulamu olwa TikTok life era nga n'oba ogenze ku TikTok munnange ate challenge ate mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira kakati nno balabiddwako wali mu katambi era nga akatambi ako koolaba era babadde bakola challenge wali ne mwana mulenzi munnange ate Modra ne mwana mulenzi munnange ate Mark Ghetto speaker era nga bw'olengera esayidi awo mu katambi kakati era ku sayidi emu omuyimbi King Saha n'avaayo munnange wali ali mu kusetinga kye bayita video video yo agisetinze muganda wange era nga wali abadde akakasa nga bw'olengera awo munnange video agishootinze okuggyayo amakulu g'oluyimba nti no TikTok live era nga bw'olengera munnange mu katambi ako era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku mwana mulenzi ono King Saha bwe nti bwenkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala kakasa nti no subscribinga kwesa ate n'okulayikinga video.